Ampuliriza nkulamusiza konyo enajo sinzira okuliriza emando so dakika ziri 12 zokka zimaze okuta ku ssaawa M eyakawungeezi ku lunaku lwaleero program kkirizo bagana lunaku lwa kutaano nnaku zimu ziri 4 omwezi tuli mu gwa 7 tuli mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2025 2026 twolekera kalulu kasa twogera bwe tutyo gwe mwaka gw'ebyobufuzi gwennyini gwe tulimu mu kadde kano bingi bibaddewo okuyita mu lunaku wano mu ggwanga n'ebweru waalyo ebweru w'eggwanga omukulembeze gw'eggwanga erya America Donald Trump sabiti jagenda kusinkana Ssaabaminisita w'eggwanga erya Isirairi Benjamin Netanyahu boogere ku nsonga ez'enjawulo naye aba Hamas basabye Trump bamugamba nti mu nsisinkano gy'oyiseemu omukulu oyo ffe twagala kimu twagala mirembe mu luwannanda olw'e Gaza tetwagala birala byonna twagala olutalo lusirike ate era lusirikire ddala sikuyimirizaamu mwezi gumu myezi ebiri ye Benjamin Netanyahu agamba nti mu nsinkano gye ŋŋenda mu buli kyonna ekikulembera ebigambo byange kirina kubeera ku lwa bulungi bw'eggwanga erya Isirairi emirembe gyayo n'obukuumi bwalyo era yaga nti n'abasibe bonna bakyali mu mikono gy'aba Hamas tulina okubanunula oba tutya kale nno ebyo biri eyo bigenda mu maaso Jota wabadde omusambi wa kalabu ya Liverpool bamukungubagidde mu bitundu ebyenjawulo bamukungubagidde bambi kitalo ne wane Uganda kuli kabagizi be nabo bakungubaze mu ngeri ey'enjawulo n'ebirala bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo tugenda kwogera ku nsonga za mirundi ebiri mu ssaawa zino ez'emirundi ebiri essaawa ey'okubiri tugenda kubeera ne bannaffe aba JK Visa Experts tugenda kwogera ku byakugenda bweru abaagala okusoma abaagala okugenda okukuba ekyeyo abaagala okugenda okulambula ku b'eŋŋanda zammwe abaagala engeri yonna ng'oyagala byebweru kugenda bweru wa ggwanga essaawa ey'okubiri gwe gye nkuzigirira ntosesetula kalimi ate essaawa eno esooka tuli bannaffe aba Quality Chemicals tutunuulira bulunzi bwa nkoko bwe tukyali era bwe tutambulira awo naye nga ngenda okutwala bannaffe aba Quality Chemicals njagala okujjukiza nti digidde owangule ne MTN Collar Tunes olwaleero kuba ku star 17 star 12 ofune MTN Collar Tune ofune n'omukisa ogw'okwewangulira ku bodaboda 18 ne ku majja ag'obukadde 30 owangula pikipiki ziriwo 18 ez'okuwangula obukadde 30 oyinza okubwetikka singa mukwano onyiga star 17 star 12 hash ofune MTN Collar Tune ate nga bw'oyingidde n'akazannyo osobola okwewangulira ensimbi njagala kugaa nti abawanguzi bajja kutuukirirwa ku nnamba y'essimu eriemu abafere bangi nnyo ne kaakati MTN bwe beekukubira ng'owangudde bakozesa nnamba emu yokka yeeno eya noti 3 12 noti emirundi 4 yokka noti 3 12 noti emirundi 4 omulala bwakukubira ku nnamba endala mugambirewo nti oli mufere era tomuwabudde together our hits are unstoppable MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission era enkola n'obukwakkulizo bigobererwa kankujjukize n'abakyogero products abakolera ebizigo ne sabbuuni ebirungi ennyo mu kulongoosa ensusu bakuleetedde n'ekipya ku katale balese sabbuuni w'emiti ayoza engoye ono ayitibwa EcoStar Washing Bar Soap ali mu bipimo 2 ekyomuti kiremu n'ekitundu ky'omuti half kilo yoza otukuze engoye zo ne EcoStar Washing Bar Soap atalaba ku mabala gonna ate nga awunya bulungi nnyo asaasaanyizibwa abakyogero products asangibwa mu kikuubo mu maduuka gonna supermarkets ne ku motoka zaabwe zitambuza ebyamaguzi byabwe okuyita eyo mu mmwe essimu kubakubira naddala gw'omusuubuzi esooka eri noti 754 55 72 30 oba noti 392 17 68 72 kwatagana nabo ebintu bya kukwanguyira Tabala Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini balina estates nyingi omuli Mwerakakiri Estate Hoima Road okuva ku milioni 16 okutuuka ku 20 Nampunge Kakiri Hoima Road milioni 16 okutuuka ku 2 balina Namusera Mabombwe milioni 25 okutuuka ku 3 Bokalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road milioni 30 okutuuka ku 35 Bombo milioni 15 okutuuka ku 17 Gayaza Busuku makilomita 2 okuva ku Main Road milioni 23 okutuuka ku 25 amasannyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekimanja mpola kkirizibwa gende nasana ku masitowa osobola okwekwata polotiyo mu bwangu bakubire ku noti 7 noti 1 94 2 noti 3 oba noti 7 noti 1 noti 5 4 6 4
nga bwe nti ssaawa esooka tune banafa ba Quality Chemicals tutunulira bulunzi bwa nkoko endabirira yazo n'ebigo mu kkowa eryo Dr. Marlon Tusubira amaze okutwegattako ssebo tulamuseeko neyanza mukulu Kalole webale nnyo okutuweereza n'abawuliza abafe abaagalwa abakinana mu mwenda katonyeze 2 CBS FM tuli basiimu nnyo olw'obudde bwabwe bwe babawaayo bwe bawaayo okubanga bawuliriza bulijjo obutakoowa tusiimira ddala bitambula bitya mu Quality Chemicals tutambula bulungi tetulina buzibu bwonna mukama akyatuyambye buli kimu kitambula bulungi atagimanyi ng'ekigambo asoose kiwulira leero awulira Kyusi Quality Chemicals Kyusi awulira Kyusi omulundi ogusoose tuli basanyufu nnyo okubanga atwegaseeko olwaleero tumwaniriza nnyo Quality Chemicals kitongole kituusa eddagala eri ebirime omuli eri enkoko n'ebisolo ebirala ate era kitongole ekikola eddagala eri abantu erya pest control eri erigema obuwuka n'eddagala eri abantu nayo lituusibwa olwawo olwaleero tujja kulemera nnyo ku ddagala lyaki eri ebisolo esebo kakati basangibwa wa aba Quality Chemicals tusangibwa Katwe opposite ekizimbe kya Galaxy Hotel era bw'otunuulira ng'oli wosale kubo ekizimbe kyaffe kiriko QC era kiriko Quality Chemicals awo aba twetaaze naawo watusanga tuli ku bulunzi bwa nkoko olwawo n'olwaleero tugenda okutambulira bwe twogera ku ndiisa y'enkoko tuba tutegeeza ki tutegeeza n'ebyokunywa kunywesa kujjanjaba tuba tutegeeza ki endiisa y'enkoko bwe tugamba nti kuliisa kulimu ebintu bingi kulimu okuwa emmere ennungi okuwa emmere mu budde obutuufu emmere erimu obwo obutundutundu obulungi obwo busaanidde oba bwe tuyita particles obutuufu ku myezi emituufu oba ku bbanga ettuufu era n'okuwa emmere eyo erimu enkoko kye yali badde yeetaaga okubanga omubiri gutambula bulungi eyo yendiisa bwe tudda ku byokunywa kubanga nakyo kiri mu kuliisa kwe kuwa amazzi amayonjo agawooma agataliimu kintu kyonna ekiyinza okuleetera embeera y'obulamu okubanga ekyankalana lwaki endiisa ate nkulu nnyo mu nkoko ez'amagi okugifaako ennyo endiisa nkulu nnyo era singa oba togyegenderezza nga togifuddeeko nyo togitaddeeko ssira kabakaba ate gy'oli lwaki enkoko ey'amagi tugyetaagamu bingi okuva ku lwetandika naye ekigiwa omusingi ogwo kuba kuliisa kitegeeza ki nti bw'oba tofuddeeyo wano w'otandikira togenda sobola kukungula ate ogenda kukungula gy'otasize kati olina okusiga n'ogiteekamu nayo neesobola okukola ki okukuwa ensonga lwaki endiisa ku nkoko ey'amagi ate tugyetaaga nnyo eteekeddwa okuba ng'etwalibwa ng'ekyokumwanjo eri omulunzi w'enkoko z'amagi omulunzi bw'alowooza ku kigambo endiisa y'enkoko ennungi era entuufu biki byatalina kubuusa maaso kaakati singa omuntu aba alowoozezza ku ndiisa ennungi y'enkoko bino wammanga bye yalirowoozezza era byatalibuusizza maaso gwe mutindo kyekisooka mu mutindo tutegeeza ki twetaaga ekintu ekiyonjo kyo kyekisooka ne twetaaga ekintu katugambe ekiri fresh manyi omuntu asobola okukozesa ekintu ng'akiteresa ebbanga kikooye ekitandise n'okuluzinga ebimu ebyali badde eby'omugaso ng'akiterekedde ebbanga ddene kasooli akukudde bw'akukula aleeta buzibu atta organize ezimu ne wekanga enkoko tejja kuwa nga bwe yali kuwadde ekirala obungi erya kyenkana ki bwe tugenda ku nsonga eyo enkoko eno gy'olaba erina omutemwa gw'ebyokulya gweteekeddwa okulya olunaku buli nkoko erina grams zeteekeddwa okulya kye twaligambye nti per bird per day kitandikirawa katugendeko katini awo munda enkoko ey'olunaku olumu manya ya wiiki emu yali badde erya
grams 11 buli lunaku. Okay. Buli lunaku. Obwali badde obutundutundu 0.1 bwe tuba tukipimye mu kilograms. Kitegeeza ki? Tulina kye tujagalamu okubanga etuukako mu bbanga lino erya wiiki emu. Era amazzi nago eteekeddwa okubanga enywa miruzi 23. Okay. Miruzi. Kitegeeza oluvannyuma lwa wiiki emu eyo tugisuubira okubanga ezitowa grams 6. Singa oba ogiwadde grams 10 n'emu 11 n'amazzi ng'ewezezza miruzi 2.3. Okay. Bino byenkuwa si byankomeredde wabula kyakulabirako bisobola okyuka mu kisinziira ku nkoko ki kyeyeetaaga na ki kyeweetaaga ekole. Okay. Kubanga bigenda bikyuka. Kati bwe tugenda ku nkoko ya wiikisi 2 wali badde ogiwa grams 17 buli lunaku. Okay. Buli lunaku ogiwa grams eyo bwe butundutundu 0.2 mu kilograms. Mpima atya manye nti kati grams 17 ezo ziweze eyo njimaze. Kati neno mpima eyo njimaze. Kakati empima gye tupima obala muwendo gwa nkoko n'ogabanyaamu grams ze waliko zeeki. Okay. Omanya nti kati zino enkoko ziri 2 ninaziwa kilo oba 2 oba ninaziwa kilo 5. Era gwe kasula abanga ziridde kilo za 2 ng'omanya awe ndi ku kituufu buli omu ekoze eki efunye. Singa n'ebirala oba obifaako nti ziyita ozireka eri kuzannya zonna ozifuula okulaba nga bimala. Kitegeeza ki? Eyo gy'owadde ejja kunywa amazzi eyongerako kuba eri mu wiiki yakubiri. Ejja kunywa amazzi miruzi 4.5. Kitegeeza mu wiiki eyo singa tuba tugipimyemu eba ejja kuzitowa grams 100 ndowooza olaba egenda ekyuka. Kisinziira ku bungi bw'okola ki. Ekyo kirese kyakulabirako obungi buneeno lwaki twaligiwadde ekingi. Tugiwa ekingi lwakuba tulina kye tugyetaagako. Bwe njiwa ekisukka grams ezo mba njiwadde overdose era eyinza okukonziba. Tulina kye tuteetaaga ate toyina kusussa. Okay. Bw'osussa nazo zikola omugejjo. Bwe zifuna omugejjo bingi. Zifuna omugejjo ne ziba nga eri awo wansi. Actually wetudda mu broilers n'okufa zimanyofa olw'amasavu amangi. Omugejjo gwe mba njagala zigejje ntunde. Zina nti z'amagi. Tetwagala mugejjo kuba tezijja kukola ki? Tezijja kutuwa kye twetaaga. Twetaaga nga eri flexible bulungi naye nga tugiwa edduka nga yeeyagala. Kati tetwetaaga kugiwa kisukka. Ensonga lwaki tukuwa range mw'olina oweera nga tolina kusussaamu. Wabula singa kyali badde kirungi buli wiiki enkoko zino ne zipimwa. Katono nnyo kwatiramu awo katukome. Ampulirize Madusokoli tuli ne Dr. Molan. Obadde tuga nti kyandibadde kikulu nnyo buli sabbiiti enkoko yo n'ogipima. Kyali badde kya mugaso nnyo buli sabbiiti enkoko eyo okugipima. Lwaki? Kikuwa okumanya nti kyendiisa nina kyenduubirira nkifunye. Singa mba sikifunye kubanga ebiseera ebisinga enkoko zino ez'amagi abamu baziriisa misana ekiro ne batazikola ki? Ne bataziriisa. Naye ne weekanga ng'oziriisizza misana nga ky'oteekeddwa okubanga ofuna oluvannyuma lwa wiiki tokifunye. Naye bw'oba ozipimye omanya nti situuse ku weight gye neetaaga. Kitegeeza kankolekako ekiro ndiiseeko okuva ssaawa 4 mpaka ssaawa 6. Nsobole okubanga enkoko ezo nzituusa wali ku grams ze neetaaga. Noyongera ku byokulya. Noyongera ku byokulya. Nesobola okubanga zimalayo kye weetaaga zisobole okubanga zituuka ku weight eyo. Nti bwe tutuuka eri mu time ya production waliwo weight gye tuteekeddwa okubaako okusobola okubanga zikuwa peak production. Kati kyali badde kya mugaso. Ensonga endala yali badde timing okukwata obudde kweziriira. Enkoko zaagala nnyo okukwata obudde. Nti bwe mba nziwa emmere ku makya ssaawa 2 gireeta ogiteekemu. Ziba 2. Bw'oba ogiwa emmere ssaawa 8 gireeta emmere ogikole ki? Si bino ate byagamba nti ate eweddewo ate ngende enkube so kyali badde kirungi ekyo omulunzi obutakibuusa maaso nakyo. Esebo zirira ku budde obutaziteekako stress okolera mu budde kubanga emmere togireese mu budde stress egenda kujjawo. Ate ekiva mu stress buba bulwadde. Ekiva mu bulwadde okwo kwongera ku expenses. Kaakati tugeze mu nkoko ez'amagi ze tuliko olwaleero. Byakulya ki bye nsobola okutunuulira ku stage ez'enjawulo
okukakasa nti enkoko yange etandika n'amaanyi era evaamu bulungi. Kaakati tulina ebyokulya bya mirundi 3 bye twali badde tutunuulira okusinziira ku bbanga ly'enkoko. Enkoko bw'ebanga ya lunaku lumu okutuusa ku nnaku 10 yali badde eweebwa ekyokulya kye tuyita starter. Starter oyo mmere ya bukoko buto oba abamu bagiyita chick mash oba duck mash. Emmere ya bukoko buto era bw'ogisanga osanga nga obweke bwayo butini nnyo okusobola okubanga butuukana n'omutindo gw'enkoko zino okubanga zisobola obbulya. Eyo ye yali badde starter. Emmere eyo tugiriisa okuva ku lunaku lumu mpaka ku nnaku 10. Weewaawo osobola okusukkamu naye okusinziira ku tetwaliyagadde okendeeza ennyo nnyo ku kye walifunyemu. Kati kyali badde kirungi okuva ku lunaku lumu mpaka ku nnaku 10 n'oba ng'oziwaaki starter. Ng'era bwe nakubaliddemu wali nti starter oteekeddwa kuwa grams bwe ziti wiiki emu n'obala grams bwe ziti oba okitegeera. Kaakati ne tuba n'emmere ekika ekirala gye bayita growers mash. Eno tugiweeza ezitandise okusuumuuka okuva mu sayizi eyo ente nnyo okuva ku nnaku 10 okuyingira ku nnaku 20. Awo tuba tuliisa eyo emmere era n'obweke bwayo bugenda bukyuka bugenda bugejjamu. Awo olabira n'amazzi nago gagenda gakola ki geeyongera kubanga ku nnaku 17 tuba ku growers mash. Wali ababadde banywa amazzi miruzi 23 saawa zino tuba tunywa mu miruzi 195 ku 2. Naye amazzi ago jjukira ng'olwo tetwerabidde ka vitamini kaffe ketwayogerako luli ka keprosiru. Kati nako tokeerabira ate ng'okatadde mu mazzi amayonjo ndowooza onfuna bulungi. Eyo ye growers mash. Kakati eyo etambulira ddala n'etuuka ku nnaku 20. Kati awo okuva mu nnaku 20 olwo tuleeta layers mash. Olwo tuzitegekera okubanga zigenda okukola ki okubiika. Tuzitegekera production. Awo ne tuziwa layers mash okuva ku nnaku 2 mpaka nnaku 40. Olwo tuziteekera nga tuba tetukedde nnaku 2 okutuuka ku 4 tuziteekera etandike n'omubiri ogw'amaanyi wansi emanye nti kubanga kati ebirungo twongeramu olwo kubanga olwo tugitegekera kiri ekiddako mu maaso esebo. Kati awo ne tugitandiseeyo n'ebeera ku eyo n'egendera ddala mpaka mu nnaku 8 ng'eri ku eyo mmere egenda otandika okubiika ng'oredde yategeka dda naye nga teweerabidde kiri eky'okugipima n'omanya nti ezitoye kyenkana kiwano buli wiiki ezitoye kyenkana kiwano oba okiraba bulungi kubanga okugeza mu nnaku 8 yali badde ezitowa grams 1565 we yali badde ezitowa singa oba ogoberedde endiisa entuufu. Mu nnaku 19 yali badde ezitowa kilo 1,500 oba grams 1,500. Kati grams 1,500 singa enkoko ey'amagi eba ezitowa grams 1,500 mu nnaku ezo 8 oyagala toyagala eba erina okuwa peak production. Eba erina okuwa amagi geteekeddwa okuwa buli nkoko eba erina okubiika mu sayizi yaago ate mu butuufu bwago. Naye weekanga enkoko kazituusa obiika ng'ekyazitowa grams 2 grams 3 tejja kubiika eyo oba oyagala oba toyagala. Kitegeeza waliwo obuzibu muki mu ndiisa either emmere embi amazzi mabi ekifo kikyamu tojja funa kyoyagala. Endala zigiryako zinaazo ezimu ne zigejjulukuka endala ne zikonziba kisobokera ddala nakyo. Anti kaakati waliwo ennaku zino omuntu ateekamu amazzi ku makya n'agamba nja kuddamu teekamu enkya kyekimu n'emmere. Kati abamu bafuna amasuwaani gano ayiwamu n'ajjuza n'agenda n'akola bw'ayiwamu n'ajjuza n'agenda n'akola emmere neggwawo nga neetuukaawo nga zigikooye
kibanga kuwa mmere nga bagiriddemu ekituufu enjala weba tekuluma nnyo oyinza obutagirya kati ezimu zijja ne ziraba nga eryako kigibeezaawo kyova olaba tukubiriza abalunzi nti teekamu entonotono zigimalemu oyongeremu kubanga enkoko zo kasitojja n'oteekamu emmere empya zijjirawo ne zirya kyekimu n'amazzi gano bwe gabuguma tesiganywa naye bw'oteekamu amapya ziganywa kakati ebyo olina bijjayo mu ngeri eyo abamu baziwa nywanto nenywera ku nywanto abamu baziwa nywanto naye banga yenywesa agebe efuna gali fresh buli kaseera kuba gaba gatambulira mu pipes bwe gati kati ye olumala okulya wali negenda ku nywanto nekola ki nenywamu kuliko n'omuluzi yaŋŋamba nti oluusi enkoko ezimu okukonziba endala nga zigezze mbwe ebiriiro oluusi nabyo tebimala nsonga ddala osobola osanga ekiyumba nga kirimu ebiriiro bitono kakati kitegeeza ki ennafu tegenda kulwana ow'amaanyi yagenda okuyita waalye kakati waanaamalira okulya nga nene emmere eweddemu akawooma oli bw'anajja ajja kulyako kimubeezaawo ebisigadde ng'abivaako kate buli bw'obongeramu era w'amaanyi kyova oluusi kyalibadde kirungi okupima nga bwe tugambye nti bw'omanya nti zino tezituukana oziteeke zokka oziwa emmere zokka wezinasobola okulwana zikole ki zirye zisobole otuuka ku ziri naye oba topima kitegeeza ezimu ojja kubamu nennene endala ntono kati ojja kwekanga otuuka okubiikisa ng'ezimu tezituukana na weight eteekeddwa kubanga ekuwa kyeweetaaga kati awo okupimayo kubeeredde okw'omugaso enkoko okuva lwengitadde mu kiyumba oba mu nnyumba yaayo baluga nti mwabaluzi timwagala tuyite ennyumba za nkoko biyumba okuva lwengitadde mu nnyumba okutuuka okubiika eyinza kundya kyenkana ki kaakati enkoko eno omanyi zirya kuva bwe zitandika naye gwe buvunaanyizibwa bwo okubanga opima kiki kyenjiwa singa mba ntambulidde ku bipimo byo singa oba otambulidde ku bipimo byange okuva lwe tutandise enkoko eyo ey'amagi okutuuka lwetandika okubiika esobola okuba nga ekulidde kilo 7 ku 8 7 ku 8 buli nkoko so katolema nti mba ngenda kulunda nkoko 1,000 n'okubawo ne kilo nina okutegekawo kilo zange nga 7 ku 8 kabiri nga kali awo oba ojja kumalako bulungi oba ojja kumalako kati kikuwa entegeka ennyangu naye ekibalo kino wetukikuwa nti kuba kati ffe tulina kalenda ku quality chemicals tukuwa kalenda eraga nti mu nnaku zino liisa bwoti mu nnaku zino liisa bwoti kati naawe okusinziira ku kyoyagala gwategeka okuyingira mu bulunzi osobola okujja ne tukuwa n'obalamu n'ogamba wendiisa buli lunaku nga ndiisa gulamu 11 okumala ennaku 8 enkoko eba eridde gulamu zimmeka n'ogamba ninawo sente mmeka manye nti sente zino weeziri emmere wenjeetaagira ngenda bugenzi n'enkola ki n'engula nesiteeka ku nkoko zino stress nti ate akasente gundi mukubira takwata so kikuwa embala ennyangu bw'oba oyiseeyo ku dduuka ne tukola ki neweesetting omulundi gumu esebo ampuliriza Emmanuel Sokoli njagala kujjukiza bannaffe Bannayuganda nti sabbuuni yekka gw'olina okukozesa aliko ensangi zino omulungi ennyo mu kwoza engoye bamuyita Jama white washing bar soap sabbuuni ono mulungi ammuka oluba okunyigako bwoti ku lugoye ekyovu kijjirawo atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo bw'oyoza olugoye kasigalamu ne bw'oba tolina perfume oluba okulugolola nga katandika okuttunka ate nga kawunya bulungi Jama white washing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi ensangi zino tugamba nti kati yaliko gwe bwe nayagala ekiriko Jama kati yaliko omulembe gugwe ate sabuni gwolina okunaba notaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap walimbikanga Lanzo blueberry Lanzo vanilla spobelly Lanzo excremental ne Lanzo antibacterial sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap ali mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga gwe buli ogenda ku edduuka mugambe njagala Jama gwe njagala oba njagala Lanzo w'okunaaba ow'okoza engoye Jama bw'obanga oyagala kukola nsimbi gwe w'edduuka noonya Jama omuteekewo kubanga abantu kati gwe beetaaga ne mu kikuubo osobola okumusangayo mu Chapa Enterprises Haji yamulese mu bungi genda osuubule weekolere ku nsimbi ove mu by'okwekwasa tebakasitoma bakuyitako nkujjukiza aba JK Visa Experts and Consultants be bakugu mu kuteekateeka ebiwandiiko bya visa eza America, Canada, Bungereza, Australia
n'ensi eza Bulaya zonna. Bakola ku visa ez'emirimu, obutuuze, okulambula, okusoma n'empapula z'okufuna obutuuze mu nsi ezo. JK Visa Experts era bayamba abaagala okufuna emirimu mu Jordan ne Dubai. Basangibwa Endejje Namasuba ku masitoowa ku kizimbe okuli Edi Petrol Station. Esimu bakubira ku nooti 772 563 7 nooti ne 3 oba nooti 7 nooti 9 6 74 nooti emu. Mujja kuba mukwatagana ate nga bira kutegeeza nti musawo yaffe ey'okubiri okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku 3 ndi ne Dr. Mbabali tugenda kubeera naye wa JK Visa Experts nga yongera okukunnyonnyola akawanvu n'akagga ku nsonga eyo kale ntosesula akalimi ngowe nange owulira Uganda etandise okukugiraagiramu oyagala kugenda kunoonya ku nsimbi oba oyagala kufulumamu ebikwatagana ku ebyo genda bweru visa naki awo no mukugu nnyo. Ssaawa 2 tugenda kuba naye wano. Amata ga Lato mata malungi gakolebwa ku mutindo gwa waggulu nnyo ddala ate nga gawooma nnyo. Lato ge mata agesigika era gosaanidde okunywa buli lunaku. Amata ga Lato gali mu bika eby'enjawulo ate nga gasangibwa mu maduuka mu Uganda yonna. Beera mulamu, beera musanyufu, weekwata amata ga Lato, ensonga zigenda kukunyumira naawe ojja kuwulira mulingo obulamu bweyagala ng'onywa amata ga Lato. Forest Resort Reza kifo kya kuwummuliramu. Forest Resort Reza bali awo ngodda Katonda tukakajjansi ku luguudo lw'Entebbe awo erweza nolwekyo ngodda ku mafuta ga Mogas side yawo ojja okubasanga okkiriramu wansi awo katono erwezaawo. Balungi ekifo kigazi ebisanyusa weebiri by'okuzanyisa by'abaana swimming pool weeri olwokutaano nga luno live band yasumuludde dda era balina omuwumbi ow'enjawulo agenda okukikuba olwaleero kwegamba okunyumisiza abantu baabwe. Ebisulo byabwe birungi nnyo 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 nnyo. Beetoloddwa butonde ekibira biki kwegamba we bali obeera mu nature yennyini ng'olaba ku butonde osika ku mpewo eri yennyini ey'obulamu. Kale nno mukwano ogenda owummuleko bategeka emikolo egy'engeri yonna kifo kigazi oba oyagala mbaga oba graduation oba ki n'abamu bakolerayo n'okwanjula n'ogenda omukolo ne gubeera eyo ne guba gwa kitiibwa. Baagala okuwummula mugende muwummule eri oba ogenze kuwummula. Bakubire ku ssimu eri nooti 7 nooti 8 521 995 oba nooti 778 333 486. Omutimbagano gwabwe guli www.forestscaperesort.com. gendayo mukwatagane bulungi ensonga zijja kwanguwa. Bafumba n'emmere eyawa n'ebweru w'eggwanga gy'oyinza okuyita continental. Katono nnyo kanzije ng'osisinkanye banywanyi bo Captain Mogani abeera wakati wammwe okubabudaabuda. Wulira eddekende nga weemiisa kola crisp Sprite 7up oba Stony obe musanyufu ekiseera kyonna. Teweerabira bulijjo weekolere ka mix aka Captain Morgan obulamu bukwanguyire. Okay, musawo kuliko yaŋŋamba nti endiisa ennungi mu nkoko mbulibanga ddagala era bino ebiro bisima ebizibu byakusasa bikoze bitya endiisa ennungi nti liba ddagala. Kituufu. Singa oliisa emmere ennungi enkoko egenda kuba esobola okulwanisa embeera yonna kubanga kitegeeza omubiri guba gutambula ki buli kimu kiba kitambula bulungi. Okay. Kubanga system olwo eba efuna buli kyeyeetaaga kubanga jjukira oliisiza emmere erimu ebirungo enkoko eyo byeyeetaaga ebisobola ozimba omubiri ogwo obutofaali bw'omubiri. Kitegeeza esobola n'okwerwanako singa wabaawo ekiba kigikoze eki kigirumbye. Okay. Endiisa embi yonna singa oba oliisizza bubi kabakabaate endiisa obubi eriwa. Osobola okuliisa emmere etali mu birungo bimala neereetera omubiri okubanga munafu tegufunye bye gwetaaga obulwadde buzze enkoko enafuye ebadde ebiika tekyasobola kukola ki kubanga wiiki eyo nfunye cases nyingi. Enkoko zange ziri emmere bweti zaali zimpa 80% kati zimpa 40%. Kakati nkoze ntya? Ebimu ku bino we biva nti emmere oluusi oliisizza ntono oba oluusi nga mbi si ya mutindo. Kati yali ekuwa 8 negamba kati kankuwa 2 kubanga naawe nsinziira ku kyompadde. Okay, layisa agula buwanana. Okekkereza n'oyonoona. Okay. Kati ate osobola okuliisa ennyo n'oyita ewandikomye. Enkoko neegejja nefuna stress ate teyeeyagala tesobola kubiika
omubiri ne gubaawo nga munnafu, awo nawo obulwadde bujja mangu. Okay. Ekibumba kijja kuzimba ekyenkoko. Ate bwe kinaazimba kyekimu ku byebiyamba okuzaala obutofaali oluusi obwali lwanyisizza okukola omusaayi. Kati egenda kuba era nayo ng'eri wiiki. Ekinaava omwo nawo bujja kuba bulwadde. So kyalibadde kya nsonga omuntu okuba ng'aliisa ey'ekigero ate nga nnungi okwewala byonna. Okay. Kakati waliwo abalunzi kati nga ne bye twogera bino atunula mu kisibo kye alaba nga yaliisa bubi buli kimu kyayonooneka, obukoko bwakozimba, ali mu bizibu. Kati oyo atandikirawo oyo ddala. Kakati omulunzi waba bw'atyo ng'embeera emutabuseeko, aliisizza bubi, ataddemu ssente nnyingi naye alaba tagenda zikola ki? Zigera kuvaayo. Zijjayo. Already immunity, obutofaali bw'enkoko eyo obw'omubiri buli wansi. Okay. Kyasobola okukola kuddamu kuyamba nkoko eno tuwanirire obutofaali bwayo bwambuke waggulu, esobole okufuna n'amaanyi agasobola okulya, olwo nga naye bw'akyusa mu ndiisa yeetereze. Olwo we tumuwera ka vitamini kaffe kali ka keprosiro. N'akawaako enkoko ezo ne ziba nga zikanywa, ne ziba nga ziyambibwa okuba nga zizimba obutafaali buto, omubiri ne gutandika opiikinga. Olwo ne tumuwa n'amagezi emmere ajje tumubuulire bw'alina okutabula. Tusooka kumanya abadde atabula atya, kiki ekibadde kibulamu, katuyinza kukola tutya. Ebyo byonna waabikwatira wamu, amazzi ne gaba mayonjo, tegaliimu bintu bikyafu byonna. Bw'aba afiidingira mu nnozo zitukula, kubanga abamu amala n'emyezi ebiri nga nnozo ezo tazifulashinzeemu nga nkyafu, ne ziba nga nkyafu munda omwo. Kati alowooza anywesa mazzi mayonjo kubanga gava ku nywanto, naye nga bw'oka bwennyini bwakola ki? Bwanywesa. Tumugamba nnozo ezo zirongoose, amazzi gayitemu nga mayonjo, zirongoose buli luvannyuma lwa wiiki, bazifulashingemu. Drinka azooze bulungi. Nina gye nabaddeeyo naye nga okwoza drinka ebyo ebinywero bayisaako buyisa n'amazzi zitakuutako nakakuuta, naye jjukira mubaddemu eddagala munda likwata ku mabbali. Golowooza oteekamu mayonjo naye nga gwe kennyini agakola ki? Agoonoona. So kyalibadde kya nsonga omuntu waba alongoosa ebyo ebinywero oba ebiriiso bye baliisizaamu emmere abyoze ne sabbuuni bulungi n'akakuuta, ebirenga naye sowaani gye yaliririddeko. Singa ebyo tuba tubigasse wamu endiisa ennungi okuwa ekiyonjo, emmere ey'omutindo ne ka vitamini kali nga tugagasseeko, enkoko yo tegaana. Yeekyuka n'ekomawo buto n'etandika okuwa ky'obadde oyagala. Nebadde konzibyedde engulu. Ampuliriza oli ku Manduso. Tugenda kuwummulamu nno bwe tukomawo. Twagala tuwayeemuuko naawe. Alina ekibuuzo oyanguyirwa nnyo singa okiteeka ku WhatsApp namba eno eye Manduso, kiba kitwanguyira okusoma ebirowoozo ne tubigabana. Bw'oba okirina teeka ku noti 7 noti 3 99 12 92. Ekibuuzo kyonna ekikwatagana n'obulunzi bw'enkoko bye twogeddeko obudde buno oteeka ku noti 7 noti 3 99 12 92 ye WhatsApp namba eya CBS FM Manduso. Kanjidde mugumu noti 7 noti 3 99 12 92. Teekako ekibuuzo kyo kati tutambulire wamu. Komawo. Ampuliriza Manduso ku dakiika ziri 8 zokka ezitubuzaayo kwengera essaawa 2. Tugende mbajjeke kujjukiza United Tropical Planters Association UTPA etesiteso omwoleso ogutuumiddwa UTPA Flower Show 2025 okuva batandise olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 bagenda kukoma ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 6 ku National Theatre Gardens mu Kampala. Genda olabe ebimuli binansangwa bingi babitaddewo wonna baaliridde okuli wamu. Ebimuli binansanga gyebiri, ebimuli okuva ebweru w'eggwanga, ebimuli ebiwonya n'ebyo ebinyiriza obutonde. Obadde okimanyi nti ebimuli ebyo ddagala osobola okugenda mu bugenzi bw'oti n'owulira akaloosa kaabyo, obulamu ne butereera n'owona ebibadde bikuluma. Kati nno byonna babireese mu mwoleso guno. Waliwo bategese ennimiro z'ebimuli enteeketeeke obulungi era mu bukugu obw'enjawulo. Mutwale nno famire zonna mu misomo wamu n'emizannyo egitegekeddwa mu nnimiro z'ebimuli. Okuyingira guli omutwalo gumu ate abaana wansi emyaka 10 abayingirira bwereere. Bagoberere ku mutimbagano okuli @UTPA 22 ku Instagram ate ku Facebook bali Uganda Tropical Plants Association. Bali wali
mu National Theatre Gardens mu Kampala wano omwoleso guli awo guyinda n'olwekyo atanaba kugendayo genda olabe ku bimuli ebyoleseddwa nawe omanye byonna okuteeka ewaka ate ng'osimba ddagala mu ngeri bw'etyo. Dakiika zidduka wano waliwo ebibuuzo naye ekisooka okesa ekibuuzo ono agambye Jebbye Nakasozi webale kutuleetera omukulu owa Quality Chemicals tutumbudde era tuyiga Medi Jero Erugeye naye agamba kwe tuli tutumbudde tuli mu kuyiga bulunzi bwa nkoko Dumba agamba nti Dumba Alex City Division Councilor Kimanya agamba kiva ku kyenkoko okugisalako omumwa ate neefa zibadde nga 3 zokka ku kiyumba Kiramba ze zaafudde basazeeko emimwa naye ne zifa. Mukwaya Samuel agamba nti mbuuza omusawo enkoko zange ziremeddemu ekifuba nkozese ki? Ndi wa broiler ziremeddemu ekifuba wangi mukulwani oyo ono ye Mukwaya Samuel agamba nti enkoko ziremeddemu ekifuba akola atya? Onaga nti naga nti lwaki enkoko zikutuka ebyoya ng'ate tezinnamalayo kubiika nyini zikutuka ebyoya? Nagamba we bali kuleeta dokita oyo naye nsaba atuwe ku nnamba z'essimu Muteesasira Joseph asaba ku nnamba za ssimu musobole okuwayamu. Nagabe bali kuweereza kiva ku ki okujjanjaba ssenyiga nga tawona mu nkoko za Kroira. Seddembe Gerald ali mu kibuga Masaka. Naga nti mwe bali kuweereza nze Richard Emiti mbuuza mu broilers mulimu ebika? Broiler zirimu ebika? Bwe bibaamu nkoze ntya okubyawula n'okubifuna? Okay. Kabugo Lukuga bakisangibwawa naye agambye ali Lukuga. Mbuuza omukugu oyo nti akkiririza mu ddagala ly'obutonde mu bulunzi bw'enkoko? Edda twagiranga omunyale ne tujjanjaba ssenyiga n'ebiringa ebyo. Tukkiririza mu ddagala ly'obutonde mu bulunzi bw'enkoko? Matiye Kiwangala agamba nti kakati singa enkoko esala size n'obuzito nkola ntya okugizza engulu? Nagambye bali kuweereza Robinson agamba nti twandibadde nga tulinayo monthly trainings eza ali ku Quality Chemicals. Okay. Naye emisomo egyo gibaddengawo buli mwezi okujjako guno guwedde gutabaddewo agamba misomo gya buli mwezi ku Quality Chemicals. Stephen Egayaza agatusima empereza yammwe enkoko lwaki ezimba ekisakiro? Kyekibuuzo ki? Enkoko lwaki ezimba ekisakiro? Alaga nti enkoko zange zizimba amaaso ddagala kiri ennyinza okukozesa Isaac Enamboole zizimba amaaso. Alaga nti nasala enkoko yange nga si ndwadde naye nagisangamu ekibumba kinene nnyo nze Sekito Robert Nakawuka. Lwaki tetwanukula eddakiika tuziridde nnyo? Kale toyanza nnyo abawuliza abaffe olw'ebibuuzo bino ebirungi. Katubyanukule mangu n'akadde katuliiridde empinga. Dakiika tulina 3. Tulina eddakiika 3. Asooka agambye mukulu Samwero ekifuba kiremedde mu nkoko ze akola atya? Ekifuba kijja lwa bintu bingi. Okay. Okusooka kwa byonna empewo ennungi mu kiyumba esobola okuba nga enkoko empewo si nnungi. Ekiyumba buli ekibanga tekiyisa mpewo enkoko tessa. Enkoko zino zifulumya ekirungo kye tuyita uric acid. Bwakwata kati bwe zifulumya ekirungo ekyo waliwo omukka ogukolebwa gwe bayita ammonia gusonsomola. Buli we zigussa singa ekiyumba kiba tekissa bulungi gubalagala mu mumiro muneeno n'oziwulira ng'etandisa okukolola ekyo egya kyo ne-developinga ssenyiga naye nga weetaaga just kiyumba kola ki kussa. Kati kyetaaga omusawo n'atuukayo. Kansome ennamba eno eri 0706 46 3495. Kanjiddemu 0706 46 3495.
ojja kubira omukugu asobole okujja ku farm tugaba farm visits ez'obwerere ye namba yammwe ye namba yaffe okay tukubireko tukola arrangement tusobole okujja ne tu assessing ekifo ne tusobole okuba nga tukuyamba wekibanga kyetaaga ddagala ne tukuwa naye osobola okwekanga nga tekyetaaga naki okay naddagala damu gisome namba eri 0706 46 34 95 okay omukulu omulala era naye yayogedde ku ssenyiga atawona nga n'ekifuba lumu mukulu Senoga yabadde mukulu Gerard naye yabadde wa kifuba ne ssenyiga nsonga ze zimu ezo tusobola okujja ne tukulaba ne tusobola okuwa amagezi waliwo eyabuuzizza nti ayinza okukozesa eddagala ly'obutonde mu nkoko era ndikkiririzaamu eddagala ly'obutonde lyalibadde ddungi kubanga emabega eyo bajjajjaffe baalikozesanga era nerikola ki nerikola naye obuzibu bwe tulinamu buli bumu tomanya kigero ki kyowadde osobola okuwa overdose ate osobola okuwa underdose kakati osobola okuwa eddagala naye nga concentration oba ekirungo tekimala kubanga kijjawo obulwadde neweekanga ng'olinga atangira butangizi naye nga towonya so kati bwebuzibu buli mu ddagala ly'obutonde tetulina kigero na kipimo kituufu kyetuba tugenda kuwa nga tuba tetukimanyi mukulu Steven yagambye lwaki enkoko yezimba ekisakiro ekisakiro kino kyekigendamu emmere ndoza kizimbe nekisukka kizimbe nekisukka kakati buli wenkoko weteekamu emmere nga nnyingi era nakyo kizimba nekikola ki nekisukka wabula kyetutamanyi oba kizimba nekirwawo nga tekikendeera oba kati yo kyetaaga omusawo atuuke yasooka akole ki alabe waliwo eyagambye nti enkoko ze zizimba amaaso mukulu Isaac Namboole enkoko ezizimba amaaso bulwadde buleetebwa akawuka akasobola okuva ku mbeera ya wansi nga si nnyonjo oba ekiyumba nga si kiyonjo nga kikyafu naye kyetaaga era omusawo n'asooka najja n'akulaba n'asobola okuba nga akola ki akuwa amagezi eri eyagambye yasaze enkoko ze ne zifa yasaze emimwa naye mu kiyumba ne mufaamu enkoko 3 ebiseera ebisinga ekyo kisobola okubeerawo singa omanye engeri gye ziba enkoko osobola okusala enkoko nga nnyingi kati supiidi waliwo weetuuka abasazi ne bakola ki ne basala ne supiidi y'amaanyi ne basala bubi ebiseera ebisinga ensonga ezo ez'okutta enkoko ng'osaze emimwa ziva ku eyo supiidi y'amaanyi olina abanga takyakola ki takyafaayo n'asala n'agikosa kubanga ekifo ekyo omumwa guli sensitive nnyo ku nkoko n'asobola okuba nga agikola ki agitta ndowooza ebyo byembadde empandiise enamba y'essimu tugibaddiremu babakubire butereevu enamba y'essimu gwe tutazeemu kibuuzo obanga tetukisomye olw'obudde osobola okuba kweno essimu ne tuba nga twogera naawe direct eri 0706 46 34 95 0706 46 34 95 emisomo nga wewabannyonnyodde omwezi ogwo gwokka gwe tutabadde na musomo naye tugenda bayo n'omusomo n'omwezi guno gwennyini tugenda ba n'omusomo e Namugongo era n'omwezi ogujja tugenda ba n'omusomo e Kakiri era tujja batucommunicating ennaku z'omwezi kale emisomo gibaawo buli luvannyuma mwezi esebo kaakati nkulinze wano oba omulala yenna gwe munampeereza nga 25 mu programu yaffe eneddako olwokutaano lusembayo mu mwezi guno essaawa esooka nga 25 tujja beera wano ampuliriza tubalinde ku olwo Political Chemicals Friday esembayo mu mwezi essaawa esooka mukkirizo bagaana tuli mu bulunzi bwa nkoko ate ne Friday esooka mu mwezi essaawa esooka era tuba mu bulunzi bwa nkoko nga bwe zidiringana bwe zityo bbiri kale tubalindiriraawo kusibu n'olwomukaaga olusembayo mu mwezi ku Quality Chemicals tubayo n'omusomo nga 26 omwezi guno mujja kuba n'omusomo ku Quality Chemicals ekatwe kale batulabire tweyanza nnyo sebo amina ampuliriza kampo mulemu katono nnyo wano nzije ne Dr. Mbabaali twogere ebigambo bya visa biwulirize oyinza okuba nga leero togyetaaga naye ate ng'enkyo ojja kugyetaaga kiba kikulu n'otambula n'okumanya tova ku manduso kankomewo naye ate twogere ebigambo bya visa ampuliriza dakiika ziri 5 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero Dr. James Kyeyune Mbabaali tuli naye owajja visa experts mu Ssaabagabo ka ngaye Ssaabagabo alina byagenda tubuulira ebijja ku nsengeka etulamuseko Dr.
Mukulu Kaule neyanziza nnyo neyanzige abatuuliza mbalamuzaako amanya Dr. James Kyeyune Mbabaali owa JK Visa Experts and Consultants endejje ku Zanta oba ku masitowa. Njagala okutegeeza abawuliriza baffe nti twafunye amaka amapya endejje ku Zanta ku kizimbe ekipya kyekisingamu obulungi ku Zanta ng'ogenda ku ddwaliro. Era okuva ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno temutunoonyeza ku masitowa, mutunoonyeze ku Zanta. Bw'otuukawo tuli ku mwaliiro gwa 2, ebipande byaffe oba obiraba bulungi. Ate bw'obanga obuze jangu ku ssomero lya Mbabaali Memorial naawe ofiisi weeri nalyo liri mu kitundu tuba tukukolako bulungi. Mukulu Kaule neetaaga nsookera namuseeko ku bantu baffe ab'Emawogola bankuba kyeyo wano mu Kampala nga bava Mawogola. Ate era naawe bennyini abakuuma obutaka bwaffe naddala awo ew'omugenzi Peter Mbabaali e Kasiri Mateete Mawogola. Ate era neebaza abantu bonna abaatuziikiddeko maneja wange Bosco Nsamba abadde maneja wange Luweero okumala emyaka 10 yafudde twamuziise Mateete awo. Era twebaze ne chairman Mande meya owe Mateete namwewuunyiza nnyo bamuwadde okwogera bannabyabufuzi abamanyi n'akaseera ke balimu. Ye yayogedde ku JK Visa Experts yokka olwamaze n'abagamba nti naye era nkyaliwo. N'olwekyo tumwebaza nnyo sseba. Katumbule mu katono tukomewo tusimbule lumu. Iriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 20 Dr. Mbabaali tuli naye. Dr. abamu beebuuza nti obwa dokita okuba mpisoozi kubirawa? Neeyanziza nnyo ssebo Mukulu Kalule. Nze ndi doctor without a clinic. Badokita abasomye ebitabo n'agatta ebitabo gwe tugamba nti yabimalayo. Kuba okusoma okuli fomo mu nsi yonna kwa PhD. Kati eyo njirina n'olwekyo mba nabimalayo. Ebirala nti profesa ebyo bitiibwa bigabwa bugabwa. Basiima busiimye okusinziira ku byokoze ebiwandiiko byogize ne university gy'oliko nga bweri. Ne bakuwa ekitiibwa ekyo ekya profesa naye okusoma okwa classroom olusozi bw'olulinnya lukoma ku PhD. PhD wagifunirawa? Nagifunira mu America ssebo. Ampuliriza tumujjukizeeko wali wasoose okujja leero okulira programu eno. Lwaki oli mu visa? Gwe dokita omulambe yandibadde oba ali ku university oba akola ki? Ssebo ne ku university gyendi nkola n'ebirala n'okulima nnima n'okusuubula nsuubula ne mu masomero gyendi. Naye kyantwala mu bya visa nti bwe nali ntandika nga nfunye omukisa gw'okugenda okusoma mu America. Nasaba visa ya America emirundi 6 nga tebagimpa. Bagimpa ku gwa 7. Kati bwe ntuuka mu America nalina okunoonya okulaba kiki ekyanyimisanga. Naye kumu ku nsonga kyali nti abantu be nali nkozesanga nabo tebabimanyi. Nabo bennyini baali tebasabangako visa zaabwe kati be bandeeteranga okugwa. Kati kwe kusalawo ne nkwatagana omu ku baprofesa bange ng'alina omwana we nga lawyer, immigration lawyer ng'akola ku bya visa misango gya guuni. Kati ne nkwatagana naye n'ayongera okubinnyonnyola. Nentandika okugenda mu training ezo nengenda mu nkuŋŋaana ezo conferences ze baategekanga n'enjiga. Kati nasookera ku famire yange nga nkola byange nga nkola n'abafamire nga mbakolera benkolera ndaba bafuna bagenda kati nenegatta ku bibiina ebirala ebikola omulimu gwe gumwe bweru wa Uganda. Era abantu kye baba bamanya nti wano mu Uganda JK Visa Experts ye kampani yokka eriwo ekola ku bya visa oba okwebuuzibwako. Endala ziba zi travel agency oba ki. Kati bwe mala okufuna obukugu naye era sikomaawo ne buli kaseera ngenda kati ogwokutaano gwonna nagumala teguliko nagenda ogwokuna gugwako mba ngenda mu nsi ez'enjawulo natambula ensi nga 8 nga ngenda mu nkuŋŋaana zino tweyongera okulaba wano tukola tutyawo okubangulwa n'okuwuliriza abakugu ne batuwongeramu. Era y'ensonga lwaki nti
omulimu guno tugukola bulungi ssebo. Okay. Yes sebo. Omuntu mumutandikira wa tugeze nga yagala kugenda bweru? Omuntu ajja ku ofiisi yaffe najja n'emitwalo 5 egya consultation ne tumuwuliriza ne tuwandiika ne tukola assessment ye. Ne tumanya nti omuntu ono okusinziira nga bw'ali abadde ayagala America naye America tojja gisobola katukutwale Netherlands era ne tumuwa ensonga lwaki. Oba oli ayinza okujja nga ye talina kyamanyi naye bwe tukola assessment y'omuntu tumanya kiki kyasobola nawa awanaamwanguyira. Kati awo ne tulyoka tukola enteekateeka eyo ne tukola ebiwandiiko byonna ebyetaagisa n'okumuteekateeka ne tumusabira visa. Singa abasabye visa ya kukyala naye nga ekigendererwa kyemabega kusigalayo. Tumukolera paperwork yenna gw'ajja okukozesa mu nsi eri agenda omusobozesa okufuna obutuuze. Tumuyamba okufuna watuukira, tumufunira amujja ku kisaawe n'amutwala wagenda okubeera ng'asobola okulya ng'asobola okunywa ku bwereere ku ssente za gavumenti z'ensi eyo. Kati ne tumukolera ku paperwork amusobozesa okusaba obutuuze bwe. Kati n'olwekyo nti omuntu tetumuleka bulesi nti afunye visa agenze. Tusigala tumulondola okutuusa lwe yeetengerera nga tumanyi kati asobola okwebeezaawo nga n'ensi amaze okutegeera ensi nga bweri. Kuba ziri ensi za njawulo nnyo, tewaliyo boda nti omuntu anaalinnya boda. Kati bw'oba onoolinya train olina okuyiga entambula yaazo, ebyo byonna byonna tubimuyigiriza. Bw'aba n'atambulira mu bbaasi tumuyigiriza nti olina okugula tiketi eno nga ya mwezi enekusobozesa okulinnya train nekusobozesa n'okulinnya bbaasi nga ye tiketi y'emu. Kati ebyo byonna byonna tubayambako okuyiga system. Ensi mutwala mu nnyingi buli wamu yina y'ababaka abayambako eyo? Yes, buli nsi tosobola kukola mulimu guno nga mu nsi eyo tolinaayo bw'okwatagana nabo. Kikaluubiriza. So kati oli bw'ajja tutunula butunuzi. Yes, esobola okubeerawo ensinga gy'ayagala nga temulinaayo muntu. Naye kati ffe tulina abantu bangi be tukolagana nabo. Kati mpeereza buweereza ku mukutu gwaffe ne mbagamba nina omuntu wange agenda mu nsi bweti ani asobola okunfunira patana waffe gwe tukwatagana naye n'amutuwa. Mbadde nsaba nsooke abantu bano abawuliriza mbawe naye ku nnamba za ssimu. Ennamba zaffe otunoonyeza ku 077 56 37 0 ne 3 772 56 37 0 ne 3 oba osobola okutunoonyeza ku 070 6 74 0 n'emu. 0 7 0 9 6 74 0 emu. Ziri ku WhatsApp zonna osobola okututuukako. Dokita, kiva kuki abambaga nti visa si shuwa diiru ate mmwe abajjekke essubi mulituwa nti bwe mukwata ku muntu visa tegaana? Kati olw'okuba nti tulina obukugu obwo ffe tumanyi omuzungu agaba visa biki bye yeetaaga. Kati gwe bw'ojjeewaffe ne tukola assessment yo tumanya biki bye tugenda okukola nga tuddamu ebibuuzo. Kuba omuzungu buli lw'omusaba visa nti kalolera mmeka asabye okugenda mu America, ye kimujjira mu bwongo nti kalolera mmeka adduka kuva Uganda kujja mu America alemereyo. Kati n'atunula alabe oba olina ebinaakusikiriza okukomawo wano. Ebimu ku byo gwe mulimo nti olina omulimu omulungi. Kati omulimu ogwo si mulimo nti nfuna emitwalo 5 ng'ewaabwe omuntu asembayo obunafu ennyo emitwalo 5 agikola mu kitundu kya lunaku. Kati awo ategeererawo nti ono y'ensonga yennyini emugoba.
kati atunuulira ebintu ebyo kikyokola wano bya bugagga kibyolinawo famire naye kati famire tebakyazitunuulira nnyo kuba abaddugavu batulabye nnyo nti tetulina kitiibwa kyetuwa famire balabye abaana nga bali ku nguudo naye nga balina abaabazaala balabye abakyala abadduka ku babba baabwe ne bagenda balabye abasajja abalekawo abakyala kati edda luli famire kyakolanga nnyo naye kati batumanyi nti abaafirika bwe batyo famire si kikulu ezibalya naye kati omulimo n'ekyokola oba olina kampani ebyo byokola bikulu nnyo naye ate oyinza okubeera nabyo tulabye abantu bangi ng'oli alina biliyoni ne biliyoni za sente n'asaba visa ne bagimumma nga teyeteekateeka bulungi kati ffe tumanya ne tutunuulira ebiwandiiko byo ne tugamba nti sika sente zino wadde olinako nnyingi naye tebajja kukuwa tukole bwe tuti kino kyekijja okuweeza visa kati ffe tuteekateeka ne tuddamu ebibuuzo byonna omuzungu agaba visa byali badde yeebuuza nga buli kyagezaako okwebuuza nga ansa yaakyo weeri buli kyagezaako okwebuuza nga anso yaakyo weeri n'alyoka akuwa visa naye tetwerabira nti n'embeera omuntu akola ku visa yo gyasangiddwamu akutte application yo nkulu gyasangiddwamu bwe baba bamunyiizizza ekiro obusungu obwo ayinza obuleeta kumalirako ekirala ayinza okuba nga olunaku agenda kukola ku visa 7 kati nga gwe yasoose yamuwadde n'owokubiri n'amuwa n'owokusatu n'owokuna naga olunaku lwonna bakama bange banaagamba nze nazze kugaba muwa buwi modu gy'omusanzemu nga kati n'asalawo n'agamba kati bano abasigadde sigenda bbawa nga talina nsonga nambulukufu n'amala gakuteerawo nti okusinziira ku byenfuna byo tebikusobozesa okusinziira ku travel history yo takusobozesa n'akumma lwaki nti agenza okulaba nga olunaku agenda ddumalako ng'agaba bugabi oba ayinza okuba nga bonna be yasoose yabamye n'agamba banaagamba bonna nabamye tebaabadde na bisaanyizo kati byebyo abantu bye beewuunya nti naye oli atalina kaalina afuna atya visa ate alina n'atafuna kati neyo omukisa weeguli naye ffe kye tukola nti bwe bakumma singa baba bagikumye ku mulundi ogusooka kwa bakuwa olupapula lwaki bakumye tuddamu ne twanukula ebibuuzo ebyo ne tuddayo ne tukusabira era visa n'ogifuna luli lwe twasemba okuba wano naawe twali tugudde ojjukire mabegako nga temugenda Saudi Arabia nga temugenda na Dubai, Jordan, Qatar. Embeera eri etya kuba mwali mwakaggulawo olugendo lw'okutwala abaagala okukola eyo era tubatwalira ddala neggulu waliwo abaagenze tubatwala e Dubai tubatwala e Qatar tubatwala e Jordan abo bonna abaagala mutuufu waliwo omuntu ajja nga obusobozi bw'okugenda mu bazungu tabulina UK ne tumuwa amagezi nti ne kati tusooke tugendeko e Dubai okoleyo nga bw'otereka akasente contract ye eribe eneetera okuggwako tuteekemu okusaba kwo okomawo wano nga wabulayo omwezi gumu ate tukwongereyo ogende gy'oyagala kati tetulina we tulemererwa ku muntu mirimu nga kijja mulina Dubai, Qatar, Jordan ne Saudi Arabia e Dubai waliwo abakola mu hoteeri waliwo abakola mu byokuzimba waliwo n'abakola ku bya security waliwo n'abakola ku byokuyonja ebizimbe offices nga zino so emirimu mingi waliwo n'abalabirira abakadde ab'omu biyumba waliwo n'ab'okuvuga Uber emirimu gyegiri kati abantu baleme kwenyooma oba wasoma oba tewasoma osobola okukolera ebweru buli mbeera yonna gy'olimu gwe kasita otuuka mu JK Visa Experts and Consultants tusobola bulungi okutwala n'osobola okutuukiriza ebirooto byo omusala mu mawanga g'Abawarabu gano guli gutya abamu batyayo nti busente butono sente ntono kati ng'e Dubai bali wakati wa miliyoni 1 n'okutuuka ku 8 ku mirimu egimu naye waliwo abalina experience wabanga yali yakolako dda ate abasobola okugenda ne batuuka n'embukadde nga 2.5 zo ntono naye ate bw'ogeraageranya n'ewana e Uganda omuganda agamba avudde Magombe tanyooma musana naye kiba kibuguumirize gy'alabanga omusana weeguli kati omuntu avudde wano nga afuna bunyoobwa
omwezi ng'afuna 10,000 afuna 8,000 kati wagenda kakadde kamu n'ekitundu sebo oyo naye aba muzungu abakozi so yembeera erina ekkata Saudi Arabia Jordan yonna mu nsi ezo bwe batyo abamu batya nti okugenda ebweru olina okuba nga oluzungu olutegeera abantu bali togenda kwogerayo Luganda oba Lunyankole tebabimanyi ebyo byali byadde ebitiisa abantu oba bantu bye balaba ku mitimbagano oba kuki ebweru abantu bonna obasangayo nga boogera ennimi ez'enjawulo nga bakola nga tebamanyi kigambo kya luzungu na kimu baluyigira wali onowuliziganya ute ne bakamawumbwa bawuliziganya bulungi nnyo abasumaali bangi tebamanyi luzungu gye bali abantu abava mu nsi z'abawalabu bamanyi luwalabu ne bonna bajjudde eyo n'abayindi abamu Pakistan tebamanyi luzungu gye bali kale buli muntu yenna gy'ali ate nga bakolera ddala kyangu nnyo omuntu bamulagirira n'ategeera era naffe wano omuntu nga tamanyi lulimi osobola okugenda eggulu nga tomanyi lukyoli naye n'okola bizinensi lulimu n'obigira wano abantu abasinga abagenda e China tebamanyi Luchina ne babeera ne calculator agenda nayo n'agenda ne peni n'ekitabo ne bamunyigira n'anyiga n'agatta asongako busonzi wali n'anyiga wano n'amulaga n'anyigako wali business ne zitambula olulimi lwa bubonero ne batambula olulimi bw'oba tewasoma oluzungu nawo lulinga nnimi ndala leka kwetya osobola okugenda ebweru ne tugaziya emikisa gyo ne tukulaga woogenda okukola n'engeri gy'osobola okukola oliyanga kasuba ng'omanyi good morning food yes sir oba otambula yes sir enze nagendako edde Tanzania nga sirina kigambo kye mmanyi ng'okusaba emmere ekizibu kati bwe nayimirira mu layini nga mpulira oli agamba kukuwali nga ndaba kye bamuwadde kukuwali kati nekikwata ebbanga lyennamala lyonna nalyanga muceere na nkoko wali muceere kati nali manyi ate nga nayo nabiyigira eri kati abantu baleme kwetya ampuliriza oli ku manduso ne kati abamu batyamu nti abaana bangi naddala mu nsi zino ez'abawalabu gye biri abagenze abamu ne bazza mirambo abalala ne batulugunyizibwa contract ne zitaggwako jeke muwano mukirowoozaako mutya Katikkiro atero tugamba mbu ekiri atabaala Katikkiro Mayiga kyekirya n'asigadde ewaka asigala ewaka kakati ebyo bw'otunuulira abantu abafiira mu Uganda wano buli lunaku bayitirivu nnyo naye kati olw'okuba nti olugoye olweru ne bwe kaba katondo ko kalabika nga kagenzeemu ne kafuuka ebbala kati omuntu omu afiiridde e Buwalabu Omuganda agamba nti ekibi kikira eŋŋoma okulawa kati oyo alawa nnyo 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 bamuwulira nnyo naye ate singa ogenda okubuuza abafiira wano buli lunaku baba bayitirivu n'olwekyo abantu baleme kutya mbu bajja kufiirayo bwe baba nga bakkiriza Sheeka kitya tugamba omutonzi waffe yasalawo kati bw'aba yasalawo nti olifiira mu Buwalabu mu butuufu gyo gy'okufiira ne bw'olikola otyo omuzimu gujja kukwata gukutwale mu Buwalabu ofe bakomyewo omulambo n'olwekyo abantu baleme kutya ennaku zino ebintu byangu ffe bwe twagendera mu Amerika nga famire yo oba ogyekutuddeko toddamu bawuliza n'essimu tezaaliwo naye kati babeera ku WhatsApp muwuliziganya ku vidiyo biki abantu baleme kutya baleme kubeera batiitiizi yes sir ampuliriza katuumulemu katono Dr. Babali tuli naye twogere ebigambo tosese twakalimi oba bawongere ku namba z'essimu nga tugenda mu kuwummula yes sebo tulina 077 256 37 0 era tulina 07 09 6 74 0 ezo zonna essimu omuntu atufunirako ziri ku WhatsApp osobola otukubira direct tuba tukufuna bulungi katuumulemu katono ampulirize manduso ku ddakiika 29 zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero naye njagala kujjukiza nti ekyomuwendo tekisinzira ku muwendo gwa nsimbi wabula obuwangaazi kino n'amabaati ga kibooko agasigibwa langi ez'enjawulo agakolebwa n'obugumu okuyita mu mbeera yonna kebeera enkuba bamusana ekibuuzo ekyo gakyanukula bulungi era naawe n'okitegeera bulungi mwattu nno magumu ebbeeyi nnungi ddala ate mwaka ku mwaka ng'oli nagwo tubakuweerako galanti oba walanti ya myaka 5 miramba gasange mu buli dduuka eritunda ebizimbisibwa
mu ggwanga wonna oba bakubire ku ssimu yaabwe eri nooti 2 9 nooti 9 nooti 2 9 nooti 9 lowooza ku mabaati lowooza ku kibooko tukugamba nti beekwate ebintu bigenda kukwanguyira. Njagala kujjukiza nti sisimuka ng'otunula ku butonde ku Boulevard Suns Lodge e Kalangala. Obutonde bwetulodde ebisulo ng'omanyi okusimuka bwoti naye ng'otunula ku nnyanja, okusisimuka bwoti ng'owulirako wakava ku mazzi, owulira sawundi y'ennyanja eyo naye ng'osisimuka oli mu tulo. Genda okyuse ku bulamu mwanattu olabe embeera nga bwekyukamu nga bwenyuma ogenda owumulemuuko. Boulevard Suns Lodge eri Kalangala ku bizinga by'Essese balina buli kimu, ebisulo birungi, balina forest walk n'otambula mu kibira ng'otambula n'omukugu bagenda kulaga guno omuti bwe guti kino kiri bwe kiti ine emiti gitemebwa wano n'ebiringa ebyo nga olambulako ku mbeera nga bwetambula n'osanga ebiyiriro mu kibira n'ebiringa ebyo. Sauna weeri, gym, campfire, bouncing castle, steam, byonna live band ebeerayo ku Boulevard. Bafumba ekyemisana ekyenkya, emmere ebika byonna eyawona n'ebweru w'eggwanga. Beekwate gendako ku bizinga e Kalangala Essese eyo mukwano osobole okuwummula. Bakubire ku ssimu eri nooti 771 611 864 oba nooti 7 nooti 8 334 655 oba omutimbagano ogwa www.boulevardsunslodge.com ojja kumanya ebisingawo. Bakasitoma baffe abalungi tubeebaza kuwagira Maria's Cargo. Ebbanga lino lyonna mwebale mugiwagidde nno naye ate nammwe abapya tubagamba nti mubeeyune aba Maria's Cargo obusuubuzi bwa mu buggwemu enkenyera. Bano babikola babikolera bakyabikola. Tubategeeza nti baavaawo dda wali ku Jumba Arcade kati bali ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu Kikuubaawo Sasa Plaza level 5 room WB. Kubira Maria direct ku simu ye China eri plus 86 13 92 21 noti 4 87 bakugulira ebintu ne babikutuusakawo wooli bakono ne China ku kisaawe ne bakulambuza. Maria's Cargo kagova mutambuza okumala ennaku 16 okuva e China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala zibeera ennaku 3 zokka. Essimu eri noti 759 82 6 72 njogera ku ye Uganda 0759 82 6 72 vambye okwekubagiza tambuza ebyamaguzi byo ne Maria's Cargo gwe bakwase bukwasa busuubuzi bwo babukuyambeko emaali bagikuleetera nga bagikusanza wano olabe ebitunga bwe bitambula nawe asobola okugendayo era naawe batambula naawe ne bakukolerako ku buli kimu. Honest Estates Developers Limited balina estates nnyingi ne balina nkowegayaza kiwenda nono balina nkowegayaza kikuba mpanga eyo mpya Nakawuka phase 3 mpya, Gayaza Chiwenda phase 5 mpya, Mabombo phase 6 na 7 mpya, ne Kachiri Nampunge na yo mpya. Bachalira n'ettaka mu states zaabwe enkadde ku Lwehoima balina Nasa na Bujuko Kigoma na Musera Bugembe na Musera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 and 2, Wakisoka Sengeje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina 0 phase 4 ne Sisalutabe Expressway. Balina ne states na Mugongo, muri na Mugongo Sonde, ne na Mugongo Misindie. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda amanyumba agawedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasanyalaze, enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe gisoboka bakiriza n'ekibanja mpola ate bamazima. Bali ku Martin Road okuliraana Aga Roundabout ku Makesha Building omwaliro ogusooka. Okumanya ebisingako bakubiri ku simu mugere butereevu esooka eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73. Njagala kujjukiza nti l'ambulance eno ng'okozesa kitono weeteekereteekera olugendo lw'ogendako okuwummulako obanga lwa business. I&M Bank baleke bakukolere ku lugendo luno. I&M Bank Mastercard egenda kulufuula lwangu nnyo ate ku ssente zisoboka. Nyumirwa okutuuka ku bitundu 15 ku buli 100 ku nnyonyi z'ensi yonna, amadda oba ebitundu 7 ku buli 100 ku nnyonyi z'omunda mu ggwanga ng'okozesa Kenya Airways. Ogule tiketi ng'okozesa I&M Bank Mastercard. Kyalira KenyaAirways.com obukinge tiketi yo mangu ddala okozese prompt code eya Mastercard 25 ku checkout oba tambula okuva kati okutuuka ennaku z'omwezi 30 onyumirwe olugendo lwo. I&M Bank eri naawe. I&M Bank
Uganda Limited erungamizibwa banka Uganda enkulu ate sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Enkola n'obukwakkulizo kugamba nti bigobererwa era embeera bwetyo bweri. Ndine Dr. Mbabali owa JK Visa Experts bali ku Mastowa Endeje. Weewaawo. Yes sir. Wetuwumuliddemu nga twogera ku lugendo lw'e Dubai n'ensi ez'Abawarabu olugendo nti ssente gye ziri abantu bagenda kuliko n'abagenze eggulo emirimu mukyagirina mingi naye abamu wewali nga tugenda nti olulimi si kikulu kasoba ng'omanyemu akatono suuka n'oyunga naye ate abamu bakitya nti okugenda mu nsi z'ebweru okukuba ekyeyo kya buseere nnyo era tekisoboka. Twogere kusookere ku Bawarabu awo. Sebo okugenda mu Bawarabu kwangu emiwendo si mingi nnyo era gisoboka naye ekigambo ekyo kigazi wano mu Uganda oba ne mu nsi yonna oyinza okusanga omuntu nga emitwalo 2 kinene nnyo 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 gyali ate n'osanga omulala nga obuwumbi 10 kitono nnyo kakati weebuuza ani ayogera. N'olwekyo bw'oba ogamba afuna obukadde ali mu bukadde 10 mumeka n'omugamba ez'omu Bawarabu alabanga emutali ate bw'ogamba ali ewaffe Mawogolo oba Bulemeezi ng'asiika binyoobwa alabanga ssente nnyingi naye kati ebyo byonna nga tebannabirowooza bo basooke bajje ku kampani yaffe yajjeke tusooke tubalambike tukole assessment yabwe tubawe ne plan engeri gye basobola okutambulamu naye baleme kwenyoomera waka gye wali omukisa tegukusanga waka alina kutambula n'onoonya omukisa. Reverend Canon David Serunjo Gibaluumi Director wa Double Cure Hospital Mpigi ne Double School of Nursing agenti omukulu muwuliriza okuva lwe yatandise nze ntambuddeko mu nsi ez'enjawulo naye ebigambo mbiwulira ansabye n'ennamba yo era ngenda kugimuweereza mujja kwogera ne mwami Reverend Baluumi ono wa Double Cure. Bwe tuva ku nsi z'Abawarabu wa walala w'omutwala abantu oba bemukolerako visa n'abagala okugenda okukola. Mukulu Lameka Katonda ffe yatuwa omukisa era ntera okugamba abantu mu kusaagasaaga nti abantu gye situwala ye muggulu ne Geyeena kuba eyo simanyi visa zaayo gye bazigabira naye wasigadde ng'ekizibu kyo kyakutambula mu nsi kuba ensi gye nali sikolagana nayo nga simanyi sifangako girowooza oli yajja ng'ayagala genda Russia nga nze sigirowoozanga nako naye era ntumukolera visa n'agifuna n'agenda kati n'olwekyo buli oli yenna waayagala okgenda ennaku zino bagamba visa za Amerika nzibu biki bagaddewo batutadde ku gundi yes tuli ku lisiti eyo ey'ensi ezitaweebwa gundi visa mangu naye kutwekenneenya nnyo nti ne processing time kati bagyongedde etwala obudde oli bw'aba ayagala okukakasa nti visa bakyazigaba akeere ku Mande ku ssaawa 12 ku embase ya Amerika alabe layini egenda okubeerawo ng'ate bagenda kusaba visa kati singa babadde tebakyazigaba baalisoose kuggala abo bagenda okusaba visa awo n'olwekyo bajje tubanyonyola emitendera gy'osobola okuyitamu okufuna visa ya Amerika. Canada etandise ebadde luli nga yakwatamu nnyo naye kati eddiridde wiiki eno ngenza okutunulako nga Bannayuganda nga 3 ku 10 kati bafuna visa okusinga emabega wekiwadde nga 3 ku 10 be bafuna kati nabo bajja abaagala okgenda e Canada batuukirize ebirooto byabwe oba kusoma oba bujjanjabi oba kukola oba kugenda kukyala naye ng'oyagala kubeerayo bajje tubatwale. Bwe tugenda mu nsi ez'omu Bulaaya nga twogeranga ku Schengen countries ensi ezo ziri 29 ezegatira mu kibiina ekyo ekiyitibwa Schengen kuliko Netherlands, Germany, Norway, Sweden, Denmark, Iceland, Luxembourg, nyingi nnyo, Poland, ezo zonna. Abantu njagala basaba begendereze nti Amerika bwe tuteeka ku nsi ze balina okwetegereza nnyo okuwa visa kati ziri ensi nazo zigoberera kati ensi zonna zagenze zikyusaamu. Nabaddeko ne client nakafuna ba clients 3 nga bawaayo bank statements omu yagiwa Iceland omulala n'agiwa Sweden omulala yali wa Netherlands naye nga bawaayo bank statement ze bakoleredde
Okay. Bonna ne babagamba ne baba blacklistinga era ne bamutegeeza nti erinnya lyo limaze okubeera ku buli nsi yonna eya Schengen tuliweerezaayo. Omu owa Iceland yali ali awo banka n'emukubira akawunti ye ne bagiggala. Okay. Ne bamugamba nti wajingirira banka statement yaffe n'ogiwaayo ng'osaba visa kati embassy yatutuukiridde kati musango gwa poliisi okuddamu okuggula akawunti yo olina okuba ng'omaze okufuna ebbaluwa ya poliisi ng'omaze okumala ensonga zo yo n'otuleetera ng'anako obukadde bwe buna. Okay. Kati abantu beewala abantu ababakozesa ensobi bwe zityo ensi zikyuse tezikyayagala biwandiiko bijingirire bajje kujjekke tubalage engeri gye tukolamu ebiwandiiko ebituufu omuntu n'afuna visa kuba kati bwe bakuteekako ekkoligongo eri ensi 29 baba bakufunzizza bw'okikola ku America ensi ezera 5 ze tuyita Five Eyes Intelligence oba M5 Migration 5 muri America, Canada, Australia, UK ne New Zealand nazo zikuggalawo. Okay. Kati n'olwekyo abantu beewale embeera eyo okugenda kuli bantu abanoonya emmere ya leero abagenda batomeza ne babonoonera ebiseera byabwe eby'omu maaso byonna. Bakozesa omukisa guno nga weetuli abalina obukugu mu ebyo byonna. Abantu bangi bazze nze wali wajja n'angamba njagala kuteekayo visa nadde n'omuwala eggulo nga yagala kusaba visa ya Australia ne mubuuza ogenda ddi nti ngenda nga 19 omwezi guno. Ne mugamba totawaana nangamba ate lwaki nanga ate wali gyogenda jijja nti ate naje nasoose gye mbadde nsoose lwakuba bansabye ssente nnyingi nti ngenda ne mugamba totawaana fete tuliwo kutwala ssente za muntu tuli ba visa experts and consultants tulina okuwa amagezi emitwalo 5 gyojja najo tukuwa amagezi ku kiki oteekeddwa okukola kati tukuwabula kati n'olwekyo budde buweddeyo wakoze kikeerezi kikeerezi ne mugamba lowooza ku birala kuba visa gy'osaba etwala omwezi mulamba kati tonnaba nakukolako paperwork yenna kati ne bw'obanga omukozi olwaleero zaade ennaku z'omwezi 3 nga tolina bw'osobola kutuukiriza kiri kye bagamba. Okay. Kale n'olwekyo abantu batweyunire tubawe amagezi ago tubawabule tubategeeze mu kye balina okukola mu nsi gye basobola okugendamu kiki kyasobola okukolayo era nga tusobola n'omuwa omuwendo gwa ssente gw'asobola okufuna. Okay. Yes sir. Kati nga tuvudde ku nsi z'Abawarabu kubanga ezio obuswazi obweno obutono ng'enjo g'ennaku zino bweri mu nsi z'abeeru eyo omuntu asobola okuteeba omulimu guli wakati wa ssente ki ekisooka nga tunatuukana ku ssente mirimu ki egiriyo singa oli aba ayagala kugenda kukola? Emirimu mingi nnyo. Abasawo bafuna emirimu, ba engineer bafuna emirimu, ab'omu IT bafuna emirimu, abakola information technology abo bali ku ttunzi, ba bankers, aba finance. Kati bwe tudda ku gino ejaffe abataasoma omuntu asobola okukola mu mall, omuntu asobola okulabirira abakadde, omuntu asobola okulabirira abaana, omuntu asobola okukola mu factory, parking ebintu. Ebyo byonna emirimu gyo mingi nnyo tomalaayo nti mu nsi ezo ezisinga obungi abantu bakaddiye. Kati abantu bwe bakaddiwa abakadde bangi nnyo n'olwekyo baba baagala abantu ate abazungu tebakyazaala nnyo ogenda okutunulira ng'omuwendo gw'abakadde gwe gusinga ogw'abato mu nsi zaabwe. Kati ne kiteekawo omuwaatwa nga beetaaga abakozi kumpi mu buli sekita. N'olwekyo abantu emirimu gyo gyegiri mu bungi. Kasita ogenda n'oyingirira mu mateeka n'ogoberera emitendera gyonna. Bwe tudda ku kibuuzo ky'obadde obuuza nti bafuna ssente nga mmeka eri basasula mu ssaawa obudde bw'okoze ate ekirungi kyabwe balina gye tuyita omusaala ogutandikibwako minimum wage. Kati ensi ezo ezisinga kati bw'otunuulira nga Ireland omusaala ogutandikibwako €12. €12 kumpi oba mitwalo nga 6 buli ssaawa. Kati bw'okola essaawa zo nga 15 nze ntera okugamba abantu wano mu Uganda tubeera twebase buli kaseera. Kati bw'otuuka eri oba togenze kwebaka kola essaawa 15. Kati bw'obanga ofuna emitwalo 6 essaawa 15 oba oli mu kakadde kalamba oba oli mu kakadde ka ssente olunaku
naye kati era ojjukira nti ensaasaanya yaabwe nene okusinga ffe waffe Kasirye Matete Mwogola twalina Muzeeyi Kaayi nga tayagala tujje mu kibuga ng'atugamba ove mu kyalo gye bali emmere ey'obwereere buli kimu ogenda eri nga n'okutambula ssente ne kaabuyonjo ssente buli wogenda ssente oba okola ssente mmeka n'ebbugga lya ssente kati yali atumazeemu amaanyi okujja eno ne bw'ogenda okunoonya abagagga ate bali eno gye basaasaanya ezo bwe bityo kati n'eri mu nsi ziri abantu okola nnyo omuntu ayinza okukola $225 mu nsi ezimu naye olw'emisolo nti emisolo mingi buli kimu kyokola kiriko omusolo ogenda okwekanga omuntu oyo asigazaawo $10 nga 10 oba 12 nero ogamba nti kale Uganda obadde ofuna mmeka ne bwafisa 8 ng'obadde ofuna $3 ameka kati bw'otuuka eri sebo obeera mu loodi kati emirimu egy'abataasoma mingi nnyo basobola okukola ku faamu basobola okukola ku faamu z'amagi okulonda amagi basobola okukola mu gardens neera ne bw'oba okola mu garden olina okuba nga omusaala ogutandikibwako kwe batandikira okukusasula n'olwekyo tewali kunyuunyuuta era ndooza ebiseera ebyo mwawulirako omulamuzi Munnayuganda yasingisibwa omusango nti yatwala omuntu ng'amuwa sente za Uganda ntono ne bagamba ono abadde mudduwe n'olwekyo eri tebiriiyo abantu batweyunire katwongere obajjukiza ennamba z'essimu ezo 0772 56 37 0 0772 56 37 0 tulina ne 079 6 74 0 nemu 09 6 74 0 nemu zonna ziri ku WhatsApp bw'otukubira oba otufuna bulungi. Ampuliza eddakiika tubuza 12 tuyingire essaawa 3 ez'ekiro kyalo njagala kujjukiza nti Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeeza abazadde ba Mumusa High School Mityana nti olukiiko lw'abazadde lwa Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ogw'omusanvu okutandika n'essaawa 4 ez'okumakya okutandika n'essaawa 4 ez'okumakya olwokusaawa 6 n'okweyongerayo enteekateeka y'okukyalira abayizi etandike. Oweekitiibwa Joseph Kawuki ajjukiza abazadde mwenna aba Mumusa High School Mityana olukiiko lwe lusookawo ku Sunday eno ssaawa 4 ez'okumakya nga 6 Sunday eno ate oluvannyuma mukyalire abayizi n'olwekyo buli muzadde wa Mumusa ensonga eyo gigoberere. Katukomewo ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 10 zitubuzayo kwingira essaawa 3 bwe zinaakoona nga tusemberedde dokita nga tumusiibula. Ani yagamba nti tosobola kufuna byombi Colgate White and Fresh mu mpya ly'eddagala ly'amannyo erikola ate ng'ebbeeyi esoboka likuwa kye weetaaga era ssente zo obeera ozikozesezza bulungi. Famire yo neefuuka nungi nnyo mwenna nga buli omu aseka akaseko kono ne kakwata mu kooli mwenna ne musanyukanga ne bw'obeera mu bantu tutya kuseka erinnyo litukula ate nga n'akawa akavaayo kalungi. Kkiriza Colgate okukuuma amannyo go n'aga famire yo nga gatukula ate nga meeru era nga kamwa kawunya bulungi okumala ekiseera ekiwanvu ddala. Ate nno ekikyasinga okubeera ekirungi agula 2,000 zokka eza Uganda ofuna kinene nnyo ate ng'omutindo guli waggulu ddala era y'ensonga lwaki famire yo efuna akaseko ku matama singa obatwalira Colgate ono owa White and Fresh. Gwe kulembera omyanse n'akamwenyumwenyu akayitirivu ne Colgate White and Fresh era no munnango omutindo ogwa waggulu gwe tulaba okugufunira ku 2,000 lwana bulwanyi omufune mu bwangu obw'ekitalo. Mutesa 1 Royal University Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliriza O ne A-level okujja okwewandiisa mu Augustine Tech bawandiisa abayizi ku diploma ne degree oba masters era abayizi basobola okusoma buli lunaku weekend oba online eri abo abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Balina courses zino wammanga civil engineering, electrical engineering, tourism and hospitality management,
mass communication and journalism, industrial art and design, education with ICT, arts with education, business administration, accounting and finance, social work and administration, n'endala nyingi nnyo. Okwewandisa kugenda mu maaso nga osobola n'okugenda ku mutimbagano gwabwe ogwa www.mru.sc.ug oba kyalira Muteesa 1 Royal University e Masaka City Kirumba Main Campus oba ejjuwoneka ke Kamengo nawe ettabi weeriri. Essimu kw'okuba erina 0752 65 83 92 oba 0706 87 02 75 Muteesa 1 Royal University, the only Royal Chartered University. Ensonga bwe zityo bwe ziri Dr. nga tumaliriza edakika zituweddeko. Visa zirimu ebika. Sebo visa zirimu ebika. Waliwo visa ez'abo ababa bagenda okusoma. Waliwo visa ez'abagenda okulambula nga bagenze nga kulambula. Tulinayo visa z'emirimu. Tulinayo ensi ezimu zirina business visas. Kwiga ebika bingi kati oli wajja ku JK tutunulamu ne tulaba ye n'atunnyonnyola ne tumanya nti kati ono okusinziira ku kyayagala ayagala kika kya visa bwe kiti. Okay. Yes sebo. So byonna birungi. Byonna birungi sebo. Abantu abawa bubaka ki eyo naddala bamu Uganda eganye naye ate abamu batiibweru. Obubaka bwensobola okuwa abantu wano tulina abantu bangi nga bagagga nga balina abaana baabwe. Oli mugagga naye omwana we afuna 5,000 mitwalo emeka kati oyo mba w'amagezi asabire omwana we agende ebweru akole ku ssente eziwera aleme kumuleka wano kuba batugamba nti tosobola kweyita mugagga nga tonnafuna bugagga businga bwa kitaawo. Okay. Kati omuzadde yenna asanyuka nnyo okubeera nga omuntu asinga okusanyuka nga omuntu akulaakulana abeera muzadde. Okay. Kubanga mukwano gwo tayagala okulaakulane musinga ne muganda we yennyini tayagala okulaakulane. Kati abantu abatwagaliza ebirungi bali abantu ba mirundi esatu. Ababbi kubanga bw'okulaakulana yafuna ebyokubba ye asanyuka. Katonda yakutonda kulaakulana ne omukadde waba ayagala ofune ekisinga ekikye. N'olwekyo abazadde abaana mubateekemu ssente baleme kubeera wano kufuuka kisekererwa. Mubateekemu ssente bagende ebweru bakole ssente ate bakomewo balime emmwanyi. Mutuufu bajja kuba bakyali bweru ngeno balime emmwanyi ate nga gwe omuzadde gwozifunamu. Ali eri akasente kajje takaagula nga bazisimba. N'olwekyo nsaba abantu bajje bagende emiganyulo gyegiri. Omuntu bw'agenda eri ne yeeyongerako okusoma abeera wanjawulo nnyo. Okay. Mu butuufu ffenna byali biganye singa tekwali kugenda bweru singa situula mu studio wano. Abeewaffe bakimanyi bulungi awantu wenva embeera gye nakuliramu nga ffe twewuunya n'omuntu abantu abali ennyama awatali nsonga. Si mukolo omuntu n'omusanga ku manda alya ennyama oba lwagundi kwe ennyama yali emanyikiddwa nti eriibwa ku Krismasi na ku Easter. Kati zino ennaku endala ng'oli otya ennyama. Kati eyo embeera gye twakuliramu nga ffe tuba tubeewuunya. Naye kati be twali twewuunya ate kati be batwewuunya. Mu butuufu olwawo n'okuyoya ennyama oyagala butulatula oba oyagala biki obiridde embeera yakyuka. Naye singa tekwali genda bweru ndowooza singa bankuba matafaali oba singa nnima ku kyalo oba singa nkola ebweru wamalayo bbanga ki? Nagenda ebweru mu 99. Wano okuma omwaka ki? Nenkomawoko mu 2002. Nentandika okubaawo nga bwe ngenda awo bwe nkomawo n'okutuuka leero. Kaseera ngenda era nakati singa si mirimo gy'abantu nti mingi nina application nyingi ze nina okukola naalibadde nga ndi bweru naye ngezaako zimaliriza ate nsooka enzireyo. Kati osomesa ddi ku university? Eri US? US South Dakota. Kati nakendeeza nkola 25%. 15% njikolera wano online kati eri nengenda nenkolayo 10%. Okay. Akaseera kofunye. Mukulu ndoza yinzo bongero bajjukizaako ku namba ze tugenda kuzibonga tumaliriza. Naye kimbuza nti muntu wa myaka emeka asobola okugenda okukola ekyeyo oli ayinza okuba nga ayingidde n'agamba wenze nayitako omala myaka 18 abinaga ate nze ndoba sinnatuuka. Ebweru liringa ggulu omubuli watuukirayo akola.
Okay. kuba mu ggulu buli omu wagenda empeera yagisanga. Oba okedde oba ofuddemu akaguwedde oba ofudde guno oba onoofa gujja mwena mufuna empeera egyo. Kyewakolerera ku nsojja kukisangayo. Kyofuna kati ebweru n'ab'enkaaga mu etaano bakola. Enjawulo akoze eki ebeera kikyokola kati tasobola kufuna ssente nga ggwe z'ofuna. Naye nga naye zaafuna ate ziba zisinga okubeera eno. Okay. Kati ate ekirala era ekiyamba nti eri obujjanjabi bulungi. Tewali muntu abantu tebanazuula bazungu ddagala liwangaaza muntu. Naye balina eddagala eryongezaayo obulamu eyalifudde omwaka guno n'afa omwaka ogujja. Okay. Kati omuntu agenda eri n'afuna obujjanjabi obwo alya bulungi obulamu bulungi obulamu bwe ne bweyongerayo. Okay. Ayinza n'okukola ebyamulema okukola nga tannaba kulita yalinga wano. Okay. Yes, kale enamba z'essimu zitwongere nkusiibule. Abatuuliriza enamba zaffe ez'essimu 0772 56 37 0 0772 56 37 0 tulina ne 0709 6 74 0 n'emu 0709 6 74 0 emu. Okay. Yesebo. Kale kusibudde. Ng'onsiibula njagala okutumirako Father Augustine Bukenya yali bwana mukulu wange ekibiri kati bwana mukulu w'Empala. Abantu bonna abagenda ebweru emikisa gy'asaba wali be bagifuna. Okay. Yesebo. Ampuliriza tweyanziza nnyo tweyanzeege akadde bwe kati bwe katambudde naye njagala kusiibulira wano tubale kubeera muliriza mulungi okuva gye twatandikidde okutussa obudde buno mugende enamba zibaddaga muli ku masitowa endejje bajja kumujja kola bajjeke visa experts banajja kuwekiraba ennaku zino entono tukyaliwa okupeto station okutuuka nga 15. Okay. Naye era ne ku ssomero oba obuze ku ssomero lya Mbabaali ojja woofiisi weeri. Okay. Naye ne bw'ogenda mu ttawuni ya Zanta ng'ogenda ku ddwaliro kyekizimbe ekisingamu obulungi ekiwanvu tuli ku mwaliiro ogwokubiri we tugenda okuba nga tukakkalabiza. Okay. Ampuliriza embeera bwetyo bwe njagala kujjukiza bazadde bammwe mu High School Mityana Oweekitiibwa Joseph Kawuki abajjukiza nti Sunday eno kwe kukyalira abayizi. Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno mutandika n'olukiiko lw'abazadde essaawa 4 ez'okumakya ssaawa 6 mutandika okukyalira abayizi. Kale nno buli omujjukiza muzadde wamu musa mubeereyo mu bungi enteekateeka yo mugyeyunire abayizi babalinze. Nze Kalule Lameka mbagaliza ekiro ekirungi mbadde ne Dr. Mbabaali okuva mu JKV's Experts. Mbeera bwetyo bweri genda okola ensimbi nga tonayitako nnyo osobola okutegekera ebiseera bye by'omu maaso ate n'eby'abaana bo. Katonda abakuume weekend ennungi. Ssaabasajja Kabaka.